Weewaawo omumanyize ekitabo omuwende ku anyiga naye nno omulemezi tagwa bwagwa nti mbadde mpenjeza nnaka zange ndi mu kuwenja nnaka n'ogamba nti kwandiba nako kwebuzaabuza kulala naye akadondoli kanazaala kajjira ku luseke lwa Mmindi bassebo ne bannyabo obukambwe bw'akakoomi bwe bukuleetera okuloza ku nkongwa nze musisibo Sajjofule munabusiro nkonge ya mvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowo omunyogwavu atalina mazzi talya saafu omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalo kaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo na bulamu ngudde wano ntuuseewo okufaananako omuyala atuusa awali ebbungula kibira atulira ddala olusiriiza ntamu era tayinza kuseguka kubanga kamunye agwa mu nkoko kibuyaga n'agwa mu lusuku olwo ne lwogoma okukira olwali ku njovu ekavumba bassebo ne bannyabo nsaliddwako ensiriba ntegeeza nti ndi wa mukisa nnyo kubanga ntuuseewo tekoobedde gudde mu kyayo amasiga mu mutuufu kisalidde mu ntamu amasiga ge ganaakola envubo mbeyanjulidde ndi ne mukadde wange onono muzzukulu wa Mugema ewambaala ebbira kitegeeza nti yeddira nkima ate nga musajja mulemeezi kubanga musanze eno musaza lya Kabaka ery'ebulemeezi munda mumanyi ndi mukwandaaza kamubawo ababuuzeeko abeeyanjulira amannya mumutegere tweyongereyo n'emboozi sibye mutyawo ne bannaffe abatuuliza mu kiseera kino weewaawo ndi wano Bukalabi nze hano Ssekitooleko weewaawo nzaalibwa taata wange Nakeme Mugwanya agalamidde ennama mu Kyaggwe weewaawo ate muganda wange ayise Mayanja era naye agalabidde awo mazima ntambudde mu nsi muno nsomedde Kisowera primary school awo nsomedde Kisowera ono weeno Kawempe Kisowera ow'Ekyaggwe Kisowera w'Ekyaggwe Kisowera w'Ekyaggwe saasoma nnyo okugenda wala kibiina ngaawo kyakutaano weewaawo naye neebaza abanjigiriza waliwo omwami Kifumba omugenzi Kifumba yansomesa nakwasanga ebikwate bingi bambi kati nga kino kyotandise nakyo nina akayimba kempulidde ng'oyimba katukooloobezeemu kuba abaana tebakamanya ab'ensangi zino yansomesa ku musajja Apollo Kiveebulaaya nga tukwata ebikwate essomero nayenze omwe akwataga ebikwate nnyo Apollo Kiveebulaaya oyo nga yaani gwayogerako Apollo Kiveebulaaya omusajja oyo yavaawo Nabutiti awo okumpi n'ebbombo enemukono okumpi n'ebbombo Nabutiti ow'ebbombo awo kakati omusajja oyo n'agenda nga mumalirivu yayingirako mu ggye nga musirikale yali musajja musirikale bannange n'abeera omusirikale emboozi ya Apollo ng'ewooma mu ggye lya Kabaka naye omusajja oyo bwe yali mu biseera ebyo nga akkiriza Mukama Katonda we abamu ku bantu be yali nabo ne bagenda babatta be bali Namugongo wama Nabutiti oyo Apollo Kiveebulaaya yali wanvuma alabika yali yeddira nvuma era omusajja oyo y'omu eyasumatuka kunsa ye yasumatuka nti gundi alyange kunsa omutamanya omusajja atta abajulizi omwami abakatuliki aba Church of Uganda ne bajja batta naye omusajja kunsa yali mukwano gwa Apollo Kiveebulaaya nnyo mukwano gwe kikalubamu naye ekitengo kiyinga buzito ku mulembe ogwo gwa Mwanga bambi Mwanga basamulekere Kirevu Ntende Mwanga owokubiri kakati omusajja oyo kye yakola n'amugamba nti nkulese naye bali nga babasse babatadde ku muliro babakaliridde babacomeka omuliro omusajja kyali kinene yakomawo ne bamu tegwe Mwanga n'agamba nti ate gwe n'agamba nti sebo mponye n'amugamba okiza okusoma n'amalirira n'agamba nti nkoze eki era omusajja lyali ekkubo Buganda okukiza Apollo Kiveebulaaya ng'agenda banne babasse ye n'amalirira n'agamba nti maliridde ekitegeeza singa teyali mukwano gwa Mwanga naye bandi gamba singa teyali mukwano gwa kunsa kituufu era kyova olaba mumusanze wano nga ekyaluusi ng'omukazi Luusi alemedde ku Nawume
Kiye mukwano gwe. Ebo tusoma Bible wano mu Luusi. Akayimba ka Apple ako tusaba katuyimbire mu mwaka baka kabyafaayo nnyo. Kati oluyimba mwami Kifumba owekisowera Kifumba ono yali musajja yali musomesa. Yali musomesa. Omanyi waliwo n'omusajja gwata Kifumba mutuku. Wadda nnyo. Ali awo omwami wansenene ali awo ekisowera muzukulu wa Kalibbala otyo ng'okyama ogenda Ennama. Tuyigiriza nnyo bikwate kisowera weekyaggwe naye we yatuyigiriza akanyuma kakamba Apolo Kiveebulaaya eyakwana bambutu n'abasomesa Kristo bwe yava ennamirembe ya Kristo yayitira ettolo ya Kristo naserengeta embuga ya Kristo. Apolo Kiveebulaaya eyakwana basomesa enjiri ya Apolo Kiveebulaaya eyakwana bambuti n'abasomesa enjiri ya Kristo nasomoka semuliki Kristo ebizibu Kristo nasomoka obutele Kristo. Apolo Kiveebulaaya eyakwana bambuti basomesa enjiri ya Apolo Kiveebulaaya eyakwana bambuti n'abasomesa enjiri ya Kristo yasomoka semuliki Kristo nalyoka atuuka emboga Kristo yasanga ya Kristo wakulembezeyo ya Kristo uyita tabalo ya Kristo nabonyabonya yoyo ya Kristo. Apolo Kiveebulaaya eyakwana abambuti n'abasomesa enjiri ya Kristo. Apolo Kiveebulaaya eyakwana abambuti n'abasomesa enjiri ya Kristo. Akayimba kanyuvunyako ng'amaze okusomoka kasomesero agenze Kongo kuba bwe mpulidde abambuti bano mu bibira by'abambuti era bwe mpulidde abambuti nenzijukira embogga eyo mu Kongo ebibira by'embogga eyo nga yakamala okusomoka yasangayo omukyala omumbuti bakulaba bati bakidudu otyo bakidudu bati balinga pigmen mbuti pigmen emboze ewooma babayitiranga bapigmen balinga ebibizi kakati ekyava mu kiseera ekyo omukyala n'amusembeza omumbuti naye nga si mukwano gwe nti mukazi we okumusembeza si byalaavu wabula okukola omukwano akoze omukwano ku munne pozi mukama amulungamya omukazi we yavaawo n'agenda amutwala eri omusajja omukulembeze ng'alinganga kabaka kakati bwamutuusa eyo ddala omusajja n'amulaba abaga nti naye tunayogera naye lulimi ki tunayogera lulimi ki ddala olukongo tebalumanyi omusajja naye tamanyi lulimi olwo kakati n'agamba tinaakola ntya kakati omusajja bwe bakuŋŋaana ne bagamba nti katugende waliwo omusajja mu kitundu gundi mu kaalo gundi katugende tulabe omusajja oyo yatambulanga n'agendayo ng'alina obuntu bwe n'atuwako e Buganda n'akomako e Masaka ng'amanyi Oluganda oluki olutonotono kirava ekyavaamu mu kiseera ekyo nga bamuleeta omusajja Katonda agenda okumulungamya ng'atandika kwogera naye kati nga bamuwa akayumba n'akalimiro alimirewo yagenda ne kamantiroda ke katono akagugu ng'agamba nti naakola ki ng'atandika okulimirawo ng'akolawo akasiisira ke kakati baavaamu nga bakwatibwa efitina banyina bagamba
omusajja jatya wano ayinza atya emomboze era yali momboze emomboze kakati kyavaamu munaye ng'agamba oba bwekyo bwekibadde nga basala jangu omuto jangu omusajja ono tumutte nawe jangu tumukole ki tumutte olwasanze abantu bali ku miti gye basula abamuti basula wa basula ku miti tebalina ngeri ki yonna besulira eyo naye ono nga batwalidde andi obulamu bwabwe bwa miti bibira ono abatwalidde ekyambalo eky'omwoyo n'ekyomubiri owulira yesu kyakola abatwalidde ekyambalo ekyaki omwoyo awamu n'ekyaki amina sinyo ng'atandika omusajja okukolagana nabo mpolampola nga bateesa okumutta kyebakola nga bamulumba bamubye emiggo mingi bamubye nga bagenda bamusuula ku nsiko nga baga nti singira ddala ensolo zimulye oba empisi oba empologoma mwana tezamulya balinga Danyeri wulira essanyu nembabulira bigambo ebyo mukama yandokola nefuna ki kati nekirala Apolo oyo ng'oggyeko okuba nti yasaasanya enjiri ng'ava e Uganda n'agenda n'agitwala mu bantu beeyo bambutipigimiza ab'e Congo alina ebyafaayo ebirala byomumujjukirako wano bye yaleka akozeewo nawo yagibuulirawo wano oba yagikubuulira b'e Congo bokka yatandika ng'ava e Namirembe kaakati babisopu abo ne batandika n'asaba n'agamba nti njagala ŋŋende mbuulira enjiri namugaa nti onoogenda naye onoogenda onootambula otya sinja kutambula era bwe yatuuka eyo akatabo kagamba nti yasanga empologoma n'asanga empologoma ng'erina n'omwana naye n'agamba olwo gwali mulundi gwakubiri nga alina omulenzi we gwatambula naye agenda naye naye empologoma teyamufaako omuvuka yali ati namuga nti tugende ng'akutta omuggo gwali gwa Musa nga mulimu amaanyi ga Katonda muggo yali alina muggo gwa Musa atambula omutukuvu kyova olaba abakadde b'amakanisa abo batambula n'emiggo gyabwe ogwa Musa era omuggo gwa Katonda miggo egyo gy'egya Musa kubanga ebyawandiikibwa byonna bitulaga okuva eno mu lubereberye ebigambo byonna byasonganga ku Yesu byonna tubisomero naye nga bisonga ku ki ku Yesu okuzaalibwa kwe tusoma kati ndabye embazzi eno naye baŋŋambye mbu wagibulamu erinnya lya Apolo gyava ku kyo mubbulamu otyo nagibbulamu kubanga bwe nali enabutitti ku mukolo ogw'amaanyi nakomawo nengula embazzi esemyongu wano obulemeezi kwe kugibbulamu erinnya ti Apolo ate eriddawa erinnya lya Apolo ligenda paka tuka mu ggulu muzukulu wa Mugema kyogambe eno wagigula myaka gyadda nnyo si myaka gyadda yakamala ndowooza omwaka nga gumu wabula onna gye walina kati ogizizaawo kali ngizizaawo nenjituuma Apolo Kiveebulaaya yena abagitunuulya ku TV wemaliba ate bano bansanze ndi wano omundawe bwemufaana tujja kudda kubanga Yesu yagamba nti jangu nga bufaana mpeereza era bansanze wano nga ndi mu Bayibuli era tumusanze aweereza mu kitabo muno ng'otaddeko n'emiwaani ntaddeko n'emiwaani mu Kiswahili muntu wa miwaani galubindi muntu wa miwaani kaakati Apolo Kiveebulaaya nga bamukuba emiggo mingi bamala okukuba emiggo emingi bamusudde mu nsiko ensolo ezamulya ng'omukazi ono ng'agamba nti nkole ki mukwano gwange ali mu nsiko ng'agenda muwalula mpola ng'amuteeka mu kayumba ke ng'amunjigiza ebintu bye byonna tebaabyokya yalina n'akagoma ke kaakati waayita ennaku nga 7 n'afuna amaanyi n'alyoka akwata akakoma ke n'addayo mu kifo wali n'alyoka akuba bannamukisa mujje tusome bannamukisa mujje tusome Yesu atuuse bannamukisa abantu bonna ne bawaawaala ne balyoka bavaayo ne bajja olwo atandika okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo era awo ennabutitti wasamalulu ennabutitti otyo
abantu bonna bakuŋŋaana juzi nga bawulira ebigambo ebyo n'ab'amasomero ne mbabulira ebigambo ebyo Apolo Kiveebulaaya era tulina mukadde waffe Reverend Walujo Kanoni Nabutiti otugambye ekyalo ekyo Nabutiti kiri ludda wa kiri awo ng'oyise Bombo ng'agenda Kabumba kitegeeza awo wonna kiri mu Bulemeezi Kabumba oba tonatuwa Kabumba naye n'ogira oti ku mukono ate ogwa ddyo oludda ewali ekyalo ekyo ng'agenda obanga agenda endejje osalira Bombo muyitamu n'okwata n'ogenda e Kasozi n'okwata kali bw'otuuka e Kasozi wosayira bw'oti n'oleka ino eri e Kabumba n'ogira oti ku ludda luno ekyo nno ekyalo kye babalagirira bw'otuuka ali mu maaso ate n'oweeta oli katono n'olwoka okkaawo bwalo ki obulala obuliraanye Nabutiti awo obulala sibumanyi bulungi awo ekyalo ekyo Nabutiti temwerabira nti Ssekabaka Jjuuko gye yagenda okwogereza omukyala Nalunga era Nalunga yali mwana wa Ssemalulu ow'e Nabutiti eyabeeranga ewa Nakabalira era bamujjako enjogera Nalunga oyo nti nkole mpomye Nalunga yagoye amayuuni oba bamujjako enjogera nti ontuuse Nalunga yatuuka Jjuuko kale nno emboozi yo mpanvu naye tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri tulabe nga twongera okwogereza ku lukulu ebigambo ebikulu nnyo yeetagisa n'abantu bamanye ebintu ebyafaayo tulina enzike nze ndi musajja mu adventi buli enjiri naye njagala oli mu adventi teri kisinga oli musidde otyo naye kwegamba obusevensidde kitegeeza okukola ki omuntu bw'aba omuseveni akkiriza Kristo akkiriza alindirira okulindirira ani Kristo mwenna mu Uganda mwenna buli mu Kristaayo yonna alindirira ani bagambe akagamba akasembayo kwa tugenda kubasiibula otyo kakali ngenda okubasiibula nga bw'otumirako ne bw'otumirako tuwulire enjiri etugatta ffenna mu nsi kubanga abasajja bali baayokebwa baafiirira ne baleeta omusana mu nsi ya Buganda ne baleeta mu Uganda tekyayita n'abantu abo abakulu ba paapa abamu bagamba nti baali bajeemu otyo oba baajama naye amaanyi ga Yesu gaabalimu amaanyi ga Katonda bwate wakati emyaka 2023 bwekyakola ki Yesu akola ki naye bano baafa nga n'emyaka giri Yesu we yazaalibwa kakati wetuli gyayitawo kati mu myaka 2023 kakati kitutegeeza nti amaanyi ga Yesu gakola negajja negagamba ndeesa omusana naye abantu ne baagala ekizikiza ndeesa omusana naye abantu ne baagala ki tubuulire enjiri eneerokola abantu kale katugenda kubasiibulira ntujja kutina ekino ekirala omwana omuwala gwe teweeyanjudde gwani Nakigudde Vanessa obagamba kuyo ki abatulaba obaagala nnyo iye mbagala nnyo ddala osobola okutukubira omubala gw'ekikakyo ekyenkima omubala gw'enkima guvuga gutya senyenkuuto kyenyama mugema afe tudde omulala bannanga omugalo mugema bw'afa kudda mulala webale nnyo webalire ddala omwana ono omuto amanyi ebintu akabbiro k'enkima ki mukyala wange wuno ali wano akabbiro k'enkima nako kamanyi akabbiro ka mukuukulu kamukukulu kyeki mukukulu wakalabako kamukukulu ate ejjuba olimanyi ate akayiba kayiba mukukulu kale jaja jakakulaga ono ye maama mukyala wange ono era naye kabalamuseko bulamusa balamusizza nnyo abooluganda mukama waffe yeebazibwe balamusizza nnyo amannya agange nze Nalumansi Christine wafumba obwedda muzukulu wa Lusimbe bakamusiro kale tweyazanya akabbiro kikere kinnawakoonyi ddala ddala ogwabwe mugamba nti galinnya ebaka basengejja gakozaakoza mu lw'effumbe oluwombo tulinaani omulwadde